Ai bekamfana nyizi nyingi. Abana yabanda yagala mukufana ninga kufana nakako. Balekete. Osanga wambusana. Nedda. Abo yebintu bizo kubeleke kumusindala. Ebyokumusindala senga. Kuva kwa mukaga nkwanyudde embaga era ng'okyamukaddagala lekereka naawe. Ebintu byali byaddala. Kuba wanimbyemu abalongo naye era mpaka yakufaafagana nabo bebaddako. Nze naberi wanika mudde. Subscribe, sharinga, commentinga tuli ku Capital Music Lujja obizige manya gange akaseera kano kennyini yoga jajja Jumba Aligawesa yoga senga Kezia Kulanama Jumba kaseera kalungi nnyo tusizidde mu ddwaliro erya Paragon Hospital awane Bugolobi ngera olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 7 olunaku lwa balaza 22 nga twakava mu kaseera ka COVID ennyumba y'omwami Aligawesa Jumba erimu essanyu eritagambika mpitirivu ery'omutawaana bagandi essanyu lininga lya mu kiwagonja bw'aba tannajja ng'akuba mu ngalo. Basebo bane bajja mu Bannayuganda bannayinsayiso okubalaba mwebale kunjagulizaako mwebale kunsanyukirako njozaayo za senga Kulanama n'abakozi Aligawesa omu yekka bw'ati okumpaayo baby girl kasukali kasukali keeko ne wali oyagala balongo Lujja ngubulira Lujja nayagala abalongo Lujja njagadde abalongo okumanya Lujja nayagala abalongo n'ebintu bye nalese by'eddwaliro nze nalese by'abalongo gweoyinza okulowooza nti nkulimba kankulage kubanga abalabi bayinza ogamba ne bagandi ayi bannanga omusajja alimba naye nze n'ebintu nalese by'abalongo bibiri nalese bibiri ola bibiri byonna nalese peya by'abalongo nalese by'abalongo olaba amasuuka bonna nalese by'abalongo okiraba kakati bino bisigaddemu olaba biri bikyali wali ngenda kulaga nalese ebintu bibiri ate bino naleseko biki bitono bitujja mu ddwaliro twasituse n'ambulensi naye singa walabi ate tojja kulaba ojja kutuuka eka ebintu nagula by'abalongo kankulage nalese bibiri katulaba bino ebyo bisigaddemu ogeza okutuuka olaba nyenza okutuuka eno kankulage egundi endala wano yenze taddewa byonna tulaba nalese by'ababiri bibeba naye kutuuka ng'omwana wa buwala omubwati naye era sukaali tebayita kasukaali Lujja kangubuulire ne Bannayuganda abantu bayinza okulowooza ne balowooza nti ebintu biba byakusaagamu naye ebintu tebiba byakolaki nze nayagala abalongo era nze byonna bibadde byogerwa nga nze nekakasa bulungi tisanga kulonda magana kuzaala abaana bameka ne ku baby shower n'otugamba kubanga naye senga yagamba muwala ye ku baby shower kyebatukola wano bajjajja baatugaana okukebera ki abaana kakati jjukira abazungu bo bakebera omwana ne bakugulira n'omwana naye nze sirina kye namanya era mbadde jjukira olubuto lubadde lunene nnyo olaba nti abadde agezaako lukweka naye era lubadde lumala ne lukola ki ne luyitamu kati nze abadde asula naye nga nekakasa bulungi nti abaana abo balongo naye olwaleero bwe mbadde mu ddwaliro ekyamazima ne mmatira nti omwana ali omu kubanga gundi ambulance yamunoonya essaawa zaabadde nga nyakitundu ku 3 kitundu awo ne bamunona aba Paragon
ng'atabuseemu awo twasoose ntubeera bulungi tubadde mumaka gaffe ag'emukono senga Kulanama yafumbirwa mukono kaakati bwe bamunoonye ne tujja ffenna ne ŋŋamba driver vuga naye nze nankantuule muki mu ambulance bakati ate twagala abantu babiri omujjanjabi ne mbaga yenze taata yenze kaakati ne tukola ki ne tujja bwe tuzze Namirembe ndali mutubuuzaako Namirembe abuuza ku bakaluda abuuza ku bannayuganda atandise okukankanamu eddoboozi ate baŋŋambye dokita aŋŋambye naŋŋandi kajja kuba kasaakaala nga ggwe ne mugamba nedda kaakati bwe twatuuse wano netuuka bulungi ne batuwa sipeeso twali twasasula dda saawa 9 mukalakata awo netandika okuweereza ab'enzikiriza y'obwongo n'ennono abasawo b'ekinnansi minisita Kibuule munnange abaddewo nnyo zibadde saawa 11 nanga nti ngenda mu kabinenti naye mbadde nina okubeera awo era naavuga n'atuukawo ku ddwaliro lwakuba bamuganye okuyingira chairman Eros 5 abaddewo nnyo oŋŋambo wa mukono Haji Aruna owa Hillwater abaddewo nnyo bakoze omulimu bannamukono era ne baga nti senga Kulanama omwana munnamukono si munnawakiso tebasobola mulekerera abantu baffe bonna babaddewo nnyo naye nga bw'omanyi nti eddwaliro biseera bya covid baagala abantu bameka babiri batukozeeko bulungi omwana waffe tabadde na buzibu bwonna bamututta ku ssaawa zibadde nga mu kitundu sinebakako ndazze bwendi ndazze bwendi kaakati bamututte ngaawo ku mu kitundu babbiri bwe zityo okubanga butonyerera enkuba nabisaso mwana wa mukisa kubanga mwezi gw'omusanvu enkuba tekola ki tebaawo kaakati we bamututte nenjayanaawo nentandika okukola bugundi neŋŋamba nange bamututte olwo bamututte neŋŋamba kiso bagaa nti bw'asuusa 6 ku mulongoosa neŋŋati bannamusa neŋŋenda mbadde enfuluma ne bampita jangu sayiningi nembaga nedda nga takyategeera nyenza omutuukako katanda neŋŋamba dokita naŋŋamba kale lindamu badde ndi awo dokita omukyala nannona naŋŋanga owulire leeta ensawo ng'azadde bulungi taliiko wuzi taliiko mpiso okuggyako gye baamutadde kati nayo kati osanze bazimuggyeko okuggyako gye baamutaddeko talina tebamulongoosezza kubanga kino badde nsinga okutya nti oluusi bayinza omusala naye olw'okuba nti ffe tumanyi Mukama Katonda waffe azadde buki bulungi wabula nansuubiza agandi akati ono tumuzadde aliyo omwana tevudde amakati bagasooka mu balongo kati ngenda kuwa abalongo akajjabbakuwa kubanga jjajja zekasooke ntipiseewo kano abatulaba embeera eno gyoleseemu mukyalawo naabeera ng'azaalidde mu kifo weekiti kwegamanyi neddwaliro omukyala abagenda kuzaalira abaana eno keya y'amaanyi nnyo eri wano nate kati olaba senga Kulanama ekyamazima mukyala wa bbeeyi ate tujja nange nategeeza abantu nze siri wa layisi nze saawa za mukazi oyo kumubonyaabonya kyova olaba nti tubadde ba mukwano okuva ku kukyala mpaka ku kwanjula mpaka ku mbaga ne tubeera ba mukwano mpaka omwaka kubanga embaga yaffe ebadde egenda kweza omwaka mwezi gw'omwenda ng'ennaku z'omwezi 21 netugenda okweza omwaka naye ffe tubaddewo ate ku cartoon kwe tubeera obunammwe mubimanyi ffe tubaddewo nga tuli mulaavu era dokita agambye agati abana mwagazisa omuntu okuzaala mwagazisa omuntu okuzaala bambuuza akabako ng'ajja kunyiga ate kaakati mu ddwaliro kasita tuva omuntu siibulanja bba wange nja kubeere gweosanzewo abaana tuliwo bameka era bwaŋŋamba nti leeta akacyayi nga tutambula akacyayi weekali tolaba tokalaba nga nteekamu nga ntabula bwaga nti omugaati
nga tubikula nga ndeeta akagaati ng'alyako titulina buzibu. Ekintu ky'omukyapugradinga buli lunaku buli olukya ne mu mbeera weeti. Bannayuganda balina okukimanya kibi nnyo okuwasa omukazi nga tomwagala, kibi nnyo okufumbirwa omwami nga tomukola ki. Ffe omwana waffe asanze mu mukwano, atusanze twagalana, ate ffe tugenda kubeera ba mukwano paka lasiti, kubanga nze lujja nze bintu nabiggala. Senga kulanama omwatya kulanama gandi Ssaabakabona Jumba Lubowa aligaweesa omwatya, nze nayimiriza buli kimu era obadde ondaba nga nze ndabirira mukyala wange mpaka lwanaazaala, kubanga nze mumanyi, nze mmanyi embeera. Abantu abamu abasajja batya eddwaliro, so naye badokita kyendabye nti bw'ogenda mu ddwaliro ng'oli ne mukazi wo, saavisi gye babawa si gye bawaali yekka, si gye bawaali yekka, kubanga eddwaliro lino oliraba bwe mujja nga muli babiri, omwami n'omukyala, kubanga twajja wano twatandika okunywera wano eddagala ng'olubuto olwa myezi nga 4 oba 5 we twatandika okunywa wano eddagala. Naye bwe mujja omulundi ogwali ogwokubiri banzijjako omusaayi gwonna kuva ku gurupu byonna nga muli ku process yakunywa ddagala ey'olubuto. Naye gwe taata olwedde bakuyise bakutandise okukolako naye kati ne bategeera obulamu bwange bwonna bwe bukola ki bufaanana. Naye mukutujjako omusaayi ate era baddamu ne bakutujjako bameka? Babiri, kubanga lino siri eddwaliro lyaffe permanent nti kuba tujjanjabira. Naye wano olw'okuba nti twategeera nti bakwata bulungi ensonga z'okuzaala, bali special mu kuzaalisa bintu byabwe, kakati tugamba nedda tugende sente akasente nga bw'omanyi okukolerera baana tukolerera zadde. Kati mukyala wo bw'omutwala mu kamwanyi nosanga agenze ne bagaa nti Jumba ayogera wano bakola embaga mukazi yazaalidde mu kamwanyi. Omukyala ali ku kitanda alinga eri ewaka naye ng'ali mu ddwaliro. Nkugambye bamuyisako akawero ne bamuyisako akagoye ne bamutwala kati eri singa olabye ebbaafu zetunaabira mu ng'ereeka mwe bamunyigira amazzi gookya gano gabuguma biyigo biyonjo nnyo, kwegamba ebintu byabwe byonna biki birungi. Era nze neebaza Paragon Hospital eddwaliro lino, abannannyini lyo mbeebaza, beebala okuba nga baakuuma omutindo. Togulabye eri gy'oyise ebintu byonna bye waleese tonnakozesaako bya ddwaliro ate obikozesa tibakkiriza. Ate nze nali mmanyi mbumbikozesa wa bakuwa engoye biki byonna babijja babikuwa nga babipaakinze buki. Waliwo akantu kenjagala ntulage wano nange kalabidde mu ddwaliro muno mbadde sikamanyi. Akantu kano zino nywanto, naye nywanto zino balina ekintu ekyenjawulo kati bagireeta eno nga seeti, naye waliwo eddagala mbadde sirimanyi. Omanyi lujja nze bintu tuyamba bannayuganda nabo babimanyi, mbadde sirimanyi, fenna tutambulira mu kumanya. Akadagala kano bakaleeta okalaba kooza bintu. Bw'omala okuteeka amazzi agookya n'osumulula empeke emu n'osuulamu, ne bwe waba waali baddewo akakyafu konna omwana tekamukola ki tekamukwatako. Kakati dokita byo babinsomesereza wano tusomeseza Abannayuganda, mbadde sibimanyi nti oteekamu guno omukebe gw'amata guno gw'olaba bagukuwa. Omwana ono atandikira ku meals bw'aba ananywa nga munaamuwa kuliko bumiiru wano buli 39. Kakati kabaye bakapima tabuukawo bakugamba kati maamawo okukwayongereza bw'aba wakuyonsa onaamuyonsaako. Kakati ebintu ebyo byonna nze mbiyize nti oluusi n'ekitulugunya abantu ekibatta oluusi bukyafu
n'ebintu ebimu nga tubikola ki nga tubimanyi. Batugambye Dr. Ngambi kati gwe tukugemye nze ndi mugemi bamaze okunkuba akayiso wano simanyi ekyo sikibuuziza anti oluzungu lwange olumanyi lutonda ate baluzungu lungi. kakati bwe bamaze ne baŋŋandi kati omwana wiiki namba ng'akwatibwako gwe ne maama we kyovola nsimuleese mukuwa lujja kukwatako kamera ekomyeri tebatukkiriza. era olaba nti UBC balwanye nnyo okulaba nga batutuukako wano kubadde kulwana ebadde siitaano okutuuka mu lumwe. Ntegeeza bannayuganda ebintu bino twabiteesa tugamba nti cultural music yejja okubatuusaako amawuleko okuzaala era batuuseewo webali. kyova olaba ndi nyongera okwebaza Carlton mama agenda nangamba mbwe bigambo byogera bubi Caviton music naye obimanyi olulimi nze nyongera okubeebaza omukyala Nalumansi ennaku zino yafiirwa kitaawe naye Nalumansi yakutugattako lujja mwebaza yeebale nnyo yeebalire ddala ensonga n'ekirala nyinza okwera omanyi omuganda omuzungu agandi excited excitement ebeerawo kati nani ayinza obbira mu kaseera kano n'atabeera excited. abantu bangi abantu babadde mu covid nga mu covid mwe bali nga esimu bwevuga abuuka naye kati ezange ozirengedde walisenga kakati ate eza senga ojjako onsanze nazo eri nga nkunona ku geeti kakati olw'okuba amanyi nti waliyo akawala akagenda omukubira kakati amaka mangi gasattuse lwaki lwa covid. kati omukyala bw'azaala nga obadde omukiitinga kubanga lujja oli omu nange ndi omu n'omukyala ali atya kakati buli wogezaako okuwambatanya ne babeera babiri babasatu mu butuufu obaako ekikola ki ekibulako. kati n'akaana bw'okazaala nga kalimu namba bbiri alo era muzadde kakati muli mu kwepanka nti muzadde kakati ogenda okulaba nga immune yabadde erinye ng'ekolaki ng'ekka n'obulwadde nga bujja. kati olaba nga bwe tuli wano mu ddwaliro singa nasiibudde dda mami ozadde bulungi kandaba abakozi abali awaka ne omanyi mami nja kukyekingako naye nze okuva lwe twatuuse wano sisimbula nsimbudde nno nalujja ku geeti sinnagibuuka ne bwe batwongerayo ennaku 5 nja kubeerawo. kakati excited soko nziremu kali eri bataata abali eyo neba nayongeramu ennaku 5 ng'ali wano nja kubeerawo. ate ebintu bino si byakwekozaamu ate nekozaamu kulannama ampeeki nze nakugamba lujja nti buli kimu kyomanyi omuntu kyabeera nakyo ekitandikirwako nkikola ki. kakati nakulannama namuwasa kufuna love kufuna mukwano kufuna keya era nti mu bulungi ne mu bubi mu bwavu ne mbugagga. kakati bwe tuba nga mbulungi ne mbubi kati buno bubi kyova olaba nti omuntu agamba kawoneko alukulike lutalo kakati ate mukazi wabeera atya mu lutalo nga gwali omutuusaako n'okumuleka n'okolaki mami n'omwana ojja musiga senyiga omwana ogenda musiga senyiga nze nkuwulira weeyasimula jjajja awo wennyini nsookera ddala okukwebaza nkwebaliza ddala bubaka bulungi nnyo eri abazadde abatulaba eyo nti mu kaseera we kati osanga omwami ng'ali bize nnyo mu kaseera akafaanako we kati sekyo nkikwebaliza obaddewo nnyo. nsaba wano wennyini olw'enteekateeka y'eddwaliro nga bwenjiraba bifaanana saagala kwesussa era ngenda kuleka gwe baagemye onkwatira omuzindaalo guno ogenda ombuulize ku ssenga ali mu mbeera ki munnange ayogereko n'abanayuganda be ababuulire nga bwe mutuulira n'amannya g'omwana kwata omuzindaalo neyanziza nosegutya senga mpite wano senga munnange how do you feel today? Are you feel fine? How do you feel? owulira otya
olira otya bebi naye gwe bebi nabisaso ye bebi naawe mwe bagole babiri olaba nange nagezezaako nyambale waiti lujja alina byabuuza agambye owulira otya ng'olina bebi kuba mukama omwana gwe namusaba ow'obuwala mukama amumpadde kati awo mukama ne bwampa abalongo balongo bange sibabo ono nabisaso ye wange bannange banna Capital Music mwebale kutunoonya kituufu lino eddwaliro tebalikkiriza muntu yenna naye taata Nabisasa ŋŋambye nti muze ne mulagayo kaadi wali ku kawunta banne mwebale obuvumu bwe mukozesezza tweyanza nnyo tweyanzeege kutusanga mu ddwaliro ataliwo takwelinnyira mu bigere naye tweyanziza kituufu omwana namuzadde ku ssaawa 5:30 ez'emisana naye nga natuuse wano mu ddwaliro ggulo limu ssaawa 4:30 nembeerawo ndowooza bantu te muleba ssaawa nga zibadde ngaera 2:03 ez'okumakya siruddeeyo nnyo kubanga eddagala nga bwe ndikuutira bannange nange mbadde ndikozesa mbadde mmenya naye engeri gye ndudde babadde basazeewo nti bwe ziwera 6 nga bannongoosa nenyongera okusaba Katonda ne bajjajja bange ne bannatuli bomu bonna ne bakuma ebyota abasawo bange bonna benkulembera tumwerabira nze President General waabwe ne bagamba tekisoboka senga muteekako kaso ekyo kituukiridde omwana muzadde bulungi sifunyeyo wadde akawuzi kubanga namenya bebi wuno kuba mbadde manyi nja kuzaala nfaanana naye ankubye ntebuka n'afaanana kitaawo baanakyuka simanyi eryagala kulya tojja kuliira mu kamera ojja kuswala erya Ssaalongo njadde kuwa kubanga kituufu njagadde jjukira omwaka gumu gwe balaba gwe tugenda okuza mu bufumbo si we twatandikira tulina emyaka awo 2 naye kye wampromisinga first time era paka olwaleero okindaze nonganze nja kukubeerera kuba nina baganda bange nina maama wange akyali mulamu naye yaŋŋanze nja okukubeerako nze mujjanjabiwo bwe nzaalira omwana era abituukiriza abasajja akugamba nzaalira omwana oluwezi emyezi 3 olubuto musajja nga atandika kwefuula omukubire simu takyazikwata naye owange ambeereddewo era nkwebaza mwami wange we bali kumbeererawo taata Nabisaso Namirembe Nakayima amanyo gawulidde bakyamwongerako okimanyi nti bannayuganda buli omu agambye waliwo ne Dokita Wanagayi mukawa amannya gange waliwo n'abalala bakubye amasimu jajja tuwe naye nze nsaba bannayuganda balabe omukutu guno gw'omukulu lujja Carlton Music mugulabire ddala tukyayongera okuyisaako ebintu bingi Nabisaso tuyina enteekateeka anti bamuyita newborn si bwe kiri olwaleero lwalabye ku njuba kaakati omwana ono nina enteekateeka ye ekisooka ngenda kumugulirawo akawunti ye mu banka enkya ngenda mugulirawo akawunti mu banka bwe mmaliriza okumugulirawo akawunti ngenda mukolera pasipooti ye mangu ddala agenda kuba nga bw'ali mwana muwala agenda kuba ne kkala ye eyo eyakakobe nga gyayambala mpaka lwalikula ne yeesalirawo nti kati njagala yero okitegedde ngenda ng'eggaali akagaali akamuvuga keeko akatanda kasulamu keeko akagoye kayambala keeko akagatto nga keeko mpaka lwalikula bwe mmaliriza eyo nteekateeka yange singamba lwaki mugulirawo akawunti banka nja kugibabuulira banka nnene nnyo nti ne bwe nva mu nsi akawunti eyo gye ngenda omuggulirawo bakkirizibwa okumuweerera mpaka lwalekoma okusoma nga kwegamba singa muguliddewo akawunti eyo gye ndowooza ate ennyumba gy'omuzimbi sigenda koma ku ekyo nti nkyawa bannayuganda enteekateeka sigenda koma ku ekyo
ngenda kumukolerayo kapate akamwaniriza mu maka gaffe Mukono. Ngenda kumukolerayo kapate era kapate ako kagenda kubanga mukabatuusaako butereevu kubanga ebintu byonna twateesa babijje ku mmwe. Ekyokusatu ffe tulina amaka gaffe ng'abantu mwina wasiza senga naye n'omuwala namuzimbidde amaka ge kugamba amanye nti ntandise n'ebyange naye akule ng'akimanyi. Omuntu okubeera serebu kitegeeza akola ebirala abantu bye batasobola kukola ki. Lujja nina abaana era nazaalako. Kakati omwana ono njagala kumulaga mu banne nti wanjawulo. Princess Nabisaso wanjawulo. Kakati mu kumulaga nti wanjawulo ajaga nti taata nze yanzimbira n'amaka yayina wali naye nze mu kujja mu nsi yampa amaka mapya era naye ajja kuyimirira ng'akigamba banne n'omusajja ali wasi omwana wange tajja mujooga. Ajaga nti awo munange omusajja ono oba yafa oba waali naye omwana we waaki wa buvunaanyizibwa. Kati n'abalongo banaagenda okujja. Nze nawo njagala kulyamu kimuli. Ono si wanjawulo ku banne ne be wazaala bonna baana baffe nabo banjawulo naye lwakuba ono omwana tufuniddemu ebigambo bingi n'abaana baffe bonna banjawulo era tusuubira okubategekera nga bwe tugenda okutegekera naye senga waliwo ebintu bibiri. Senga nze nawasa omukyala eyasooka nga nina omufaliso gumu era nga nsola ku ttaka. Kakati omukyalo oyo ayinza okuyimirira naga nti nze Jumba namusanga munaku kati nze yali ow'emyaka 18 yali nsanze ninaki. Kakati n'omwana gwe nazaala nga ndi wa myaka 21 tiyali nsanze nga Nabisaso kubanga Nabisaso ansanze nakolamu. Okiraba Senga. Kakati ebintu ebyo nange kyenva njagala nti ye Nabisaso nga bwabisanzeewo kakati ate naye osanga omukisa ogwo gwe gunaasitula banne. Nze mukulu Lujja sizaalangako omwana ne mwagala nga bwenye kwegamba onansanze nga gwe neetaaga nga sitaliimu kazibu kaki konna. Kale n'ensonga eyo bannayuganda omayinza amazima tigankayira. Lujja toyogera nga kintu nga togenda kimaintaininga era nga togenda kituukiriza. Nze senga mbimugamba nze ebintu byange simanyi kwekozaamu wabula abali ebweru baka Ssaabakabona yeekozaamu naye nga mu kwogera kye mba njogera kyegabeera amaki amazima. Kale nno n'ebigambo ebyo nze mbebaza bwebaza nti bannaye mwebale siinaayo kintu kyenyinza ga nti kino wabula nsuubira nti byonna nga bwe tugenda obituukako mugenda kuba mubibatuusaako bwe ndowooza kubanga naye bwe njogerera ku Nabisaso ono ate olowooza kati pate y'omwana wange omugole bamwaniriza nki Mukono si bwe kiri. Eddwaliro bwe lituta enkya bukyali zinagenda okwera mwenda nga pate ngimaze kuba ya COVID-19 okiwulira bwe banaatuta leeti nti 8 era engitandikira winkeera ate ngitegeke nga waali myezi 9 ali mu lubuto mwetegekera ate kati nindaki. Kakati waliwo akantu nze kenjagala okwebaza mukulu Lujja. Abantu bangi boogedde ku kufa kwa Kafeero kankyogerere mu kuzaala mwana ono abantu bategere nti Kafeero ndi ku mutima. Omanyi neddira nkima ne Nabisaso wa nkima maama wante. Abantu bonna bafunye ebizibu. Ombuze ekibuzo lwaki omwana afulumye ne DNA. Tokimbuza nonga nti omwana omuto lwaki omukola DNA. Okitegedde bulungi. Mu budde omulembe we gutuuse Lujja singa tokyabuuza nti lwaki omwana nkoze DNA olw'ebitambula obiraba batuuka okunziikula nga baga oyo kulanna ono omwana wange kyovudde olaba era DNA ey'omwana ono ejja kufuluma mu maaso awo kubanga etandise leero ng'ali ku nsi ejja kufuluma era bw'eneefuluma nnyo gikola ki lwaki nze Lujja sigenda kuleka mwana ku nsi nga takoleddwako DNA ey'abajjajja wadde abantu bagimanyi
nange mmanyi nti oyo lujja mwana wange naye omulala bwe naafa tajja kikola ki kakati katukiyisize ddala mu nkola ey'amateeka era nze bannayuganda buli mwana ngenda kumukolako DNA era gwe sinnakolako naye ngenda mukola ki kitegeeza nti mbadde ngenda mbakola ki era nja kubayita mu mukutu wano ekifo ky'okuziikula omulambo gwange nja kubayita buli omu mbagani nazaala gundi DNA yeeno era nze lujja teri mwana gwe bagenda kuleeta ku mulambo gwange nenkwebaza webale ebirungi byokoledde omugenzi Paulo Job Kafeero wali mwana muto we yafiira naye kati okuze naye otaddeko ettaffaali lwaki otaddeko ettaffaali nti oyogedde ebintu eby'amazima ate toyongeddeemu ate toleese bantu bakajanja wabula oleese abo bennyini abasagwanidde ate nga bansonga n'ofolowinga mpaka webale byokoledde omugenzi oyo naye gyali ajja kwebaza nkimanyi bulungi nti ensonga mugenze mugikusa era singa Pulezidenti Museveni atuyamba n'asasulira abaana ab'ennyumba yaabwe kubanga sente tezikyaliwo naye n'akikola kubanga Kafeero yali muwagizi waffe era Kafeero yayimba yafa tatuvumiridde nga NRM nja kusaba Pulezidenti Museveni yonna gyali bw'aba alaba miliyoni 13 si nnyingi kubanga eyagula agamba nti bwe banziriza akange ennyumba ngikola ki awo abaana batereere omutima ebirala byonna bijja kukoleka bulungi nga bategedde nti ebyobugagga bwabwe bikola ki weebiri ekyo nkikwebaza ate nga gavumenti eno bwekuwulira ng'era oli mukozi wa UBC sirowooza nti ekyo ekirowoozo kubanga mpuusinga kirowoozo kyalujja nakiwulira mu gundi mu interview y'emu nzize nkigoberera bannaye basebo ne banyabo ekyo kwe kubadde okwebaza kwange kubanga mukoze ebintu nonzijukiza sebata gwe mbadde ndudde okulaba omusajja ne bagaa takyatambula takola ki naye wamuleeta nga ndaba mbooko nga musajja mbooko ayogera bulungi era akasimu nakajjooko ne mugandi Lord Fred Sebata weebale ate ayogera bulungi ku munywanyi we kwegamba ozondaga abantu be mbadde ndudde okulaba ne ŋŋamba nti kituufu weebale kuggusa nsonga ye waawo sebo ako ke kabadde akagambo kange mu interview y'omwana wange nti webale nnyo webalire ddala era nkubiriza abazadde mwenna mukole DNA omwana asomera emitwalo miliyoni 2 oba mu kitundu oba miliyoni 1 DNA wano ku Paragon batugyeko emitwalo 72 naye nga gyali badde nkaaga batugyeko 72 simanye bulala bwe mbunyonnyola kakati ate oba wano mitwalo 72 n'ettaamu teggwayo lweki kugaana okutwala omwana wo ku DNA omukyala tebamukebera kubanga ye yaba amuzadde naye gwe omusajja omukyala asobola okufuna olubuto naye ng'olubuto alufunye ku ssaawa 4 gwe n'obeera naye ku ssaawa 5 ng'era buli lunaku obeera naye bassebo ne bannyabo mugende mukozese abaana DNA nga gwe taata gw'obyekolera ekirala muyiga okulaama teriiyo musajja agenda teriiyo mukazi agenda kuleeta mwana ku mulambo gwange nze lujja simuyinaayo teri mwana teri lubuto lugenda kujja ku mulambo gwange ate bassebo ne bannyabo nze nina omukyala omu senga kulannama alese abaana bwe bati ne namwandu atya nze ku mulambo gwange temulagangayo namwandu omulala kubanga baleeta buleesi kaki kavuyo bw'oba wannemwa nga wannemwa kakati wuno gwe nnina bannemwa bonna ne bandekawo ng'ojjo yanjula bannamwandu 6 nga n'ebintu byange byonooneka gwe sisula naye ng'asula na lujja ate omuleete nti namwandu wange ekyo tekiba kituufu bassebo ne bannyabo nze ebintu byange byonna ngenda bikola era Carlton ngenda kuleeta ekiraamo kyange omanyi kabaka mu Buganda yaba n'eddaame omusajja kiba kiraamo ngenda kuleeta ekiraamo ku wano kibeere ku YouTube era kola entegeka nze ebyange byonna nabitegeka okujjako abaana batono nnyo besinakolako DNA ebyange byonna nabitegeka ebintu obiraga ensi baleme kuleeta dokita ng'aga nti nina omusaayi gwa Kafeero abantu balwanagane nga oli tiyabirekawo mu bwino bw'oba omanyi nti oyina erinnya
era abantu bino babiyita kajanja era beeraga kuba balina ssente sebo bino abantu bye baligoberera nga tufudde nti Jumba yayogera bwati kaliba kajanja kamwe bannayuganda akali bakozesa kubanga okufa tteeka ebyo byonna mbyogedde olw'omukwano gwa jjajja Kafeero atenderezebwe ng'agulumizibwe ng'aweebwa ekitiibwa amawanga gonna gamusinze nga mu nnimi zaago weewaawo nziriza omuzindalo gwange nenfuga empolampola naye nga nze nyongera kwebaza byonna tekisangika oli omusajja omu mu 100 kwegamba ng'ebintu byo byanjawulo nnyo obulamu bweyagaza senga mulaba embeera yonna yonna ogimugondereza baddaaki ngenda kubanga nerekereza olukyalo lwange wano mu ddwaliro naye nga yogayoga senga kakulikira eddala embeera yaze yalukubakuba ku makya munaye ng'abamu tugamba enkuba naye nga mikisa myerere so Namirembe lyerinnya eryokubiri ye Nabisaso Nakayima nga talinaako linnya Zungu senga kano kadde mutalina linnya Zungu ebyabazungu bye bajja nabyo ku nnyonyi bidde ewaabwe nze sirootangako mu Luzungu sirootangako mu Luwarabu ndi mu buwangwa bwange kati n'omala oyita omuzungu nti Nabisaso n'abaddugavu bennyini bannayuganda batulika ne baseka nti eryo yalijjawa naye gwe okuyita Anet ate okinyumirwa nnyo so tulina okweddaabulula mu bwongo bwaffe twekeberemu twetereze kwemereramu kwennyini so bweyo embeera tugenda kubanga gyonna emikolo tujja kuba nga tugiraga Abannayuganda so mu mbeera bweti Abannayuganda batulaba wetwe tubadde nga tukyaliddeko senga ne jjajja naye nga bo bamanyi buli bwe babeera ababiri tosobola kukoma kuseka kuba babeera mu ssanyu lyabwe ate era ne babeera nga bakitukuba sayidi eno kwegamba gwali eyo ng'ebibyo kubuzaabuza n'owulira nga mu mutima muli ofuna okunyola okw'amaanyi so senga ne jjajja tubeebaliza embeera eyo so Munnayuganda badde atulaba akaseera kano tubadde tusinziira mu Paragon Hospital senga Kulannama bwe yazaalidde omwana we obuwala Namirembe Nabisaso Nakayima nga bwe mugafunye amannya sayidi awo tujja kuba nga twongera obatuusaako ebyenjawulo ebinaaba bijja sayidi zeeno tusuubirayo obukolo ogw'okwanjulira omwana ennyumba bamuzimbidde ennyumba tusuubirayo jjajja okuggulirawo omwana akawunti n'enteekateeka endala ez'enjawulo so bataata bamaama tubeereko gye tuyiga mu mboozi olunaku olwaleero akuuma atakuumira mpeera lujja obizige mannya gange paka ate tunaba tubatuusaako ebyenjawulo ebinaaba biva ku sayidi y'abaagalana bano ababiri